Leero abasula ku Jinja Road. Embeera siibi enzibu kye bayita jam. Jajja wa kuno oba badde agenda wa ne basobola okubayimiriza period esukka essaawa ennamba. Jam n'akwata amakubo gonna gomanya gajoyininga Jinja Road. Kati nno ffe tubadde lucky tubadde tugende wafa nti okuyiriba nga womanyi ne batuyimiriza okumala essaawa nnamba plus. Then ne mukudda Northern Bypass emotoka zikutte nga line mpanvu eziba zina okudde bweyogerera nti wabayita side eri side eno temutambula teri batambula wadde abali side eno endala paka Kaleero paka wange emotoka zikutte emisana ozabadde ssaawa nga 8-9 yaise ku Jinja Road anti ayita kunoona connecting yabweyogerere ku round ye Nambole n'agenda ne mukudda abakoma wayita wano na connecting Northern Bypass Kaleero bwayise Busega nagenda linya express ne yeyongerayo ne mama basajja motoka nge 12 ziwerekera omuntu omu naye mu abalala mbate mukyayina mugaso ng'omuntu omu ayitawo sijja kwogera bingi zemulaba ze motoka za jjajja eziyitawo temugamba nayogedde ebingi ebyensima anti tubamanyimu